Program tulepuke ne MC Fish omusanga bulijjo era nabagamba nze tujja lepuka kulepuka ngawe nabaga lero nabakubidde kinu kiki amagulu amatuufu ndoza mugalaba aganoonya tulepuka tutambudde twagana kakabe kutuuka aluwa tujja tuukayo kabe koboko tujja tuukayo yonna ffe tujja tuukayo kati ono omusajja gwenzo okulaba musajja mulimi ayina ebibala bingi nnyo ebitooke ndoza mbiraba kwegamba tulino banna ono musajja tibugenda kwebuza ngenda lepuka nani naye kyobo manya ono musajja gwe tugenda lepuka nayo nakulwa leero amanya ne dobozi bampita MC Fish omusanyusa program bagita tulepuke buli lwakubiri okutandika saawa 5 ombande puka n'omuntu yenna owakabi kubanga najikola wakabi osebo wekitibwa amanya go sebo amanya ne dobozi mpitibwa Rocky Giant gugakola sente abasinga ge bamanyi ge bawulira agange abazadde bange bampa mpitibwa Frederick Giriya Giriya Rocky Giant oli muki nze ndi mu Lugwala ajudde tata ne mama balugwala kakutulimba gwo Luganda lwoyogera luno sebo ngambe mboli mu Lugwala anti banzalire eno nkulidde eno banzalidde eno nkulidde mu Buganda buli kimu kati kiri ekinfulo mu Lugwala Musaayi ogweri kati bakuziika eno banzalidde eno nkulidde eno buli kimu kiri eno ffe batuziika awo Naggalama eri temukyasobola kugendayo neriyo eriye bujajja eriye ensibuko ya buli kimu yensibuko ya buli omu muffe bwe bujajja kyogamba olulimi lweri olumanyi kubanga kati Oluganda olukuba budinda era nze nebaza Katonda nti olulimi olwewaffe ndumanyi era ndogera nabo ne bawakana kati bwe buzibu bwennina bwe njogera Oluganda bagamba mbu ate simanyi biki ate bwe njogamba bwe buzibu bwennina nti ndumanyi nnyo nosinga abaliyo eri kati abeeri kukalo ongambye bulijja ani bayitayo malacha kati soko babuuzeko mu lulimi lwewammwe tulabe azimiche ba malachale marugiria Fred mva akware enva aya tungame mbabuzeeko ate obuzibu kibuhambu kale mbabuzizaako nti mbabuzizaako abantu bangabe malacha amanya nze Giria Fred era mutabani wammwe Oluganda osobola olanya ate nga lwaki ogwe Rocky weri olanyize eri kati wano osobola olanya jagala obwakabaka obwa Katonda n'obwesisa abasajja awangaale ntambudde nga Muganda nga sinnaba kuyimba kansooka okulanya mpita Rocky Giant kabaka wa hip hop ndi mwana wa ngoma omulangira mu bisoko n'akasula gye nsibuka bakayita hip hop force ndi mutabani wa track muzzukulu wa Talanta ayebase mizindalo mu lujja lwa kirabo neddira microphone ate sizanyisa stage era n'omubala gugogera ngoma nene fe tulina okola n'amaanyi paka lasti ntambudde nga muyimbi era omukadde w'ekika ndeso omusajja bulijjo mugamba hip hop yavaawa hip hop ki twagala okumanya hip hop mulabye ba hip hop bangi abazze kati ndi kujjajja oli kwe baase nawe bati sosi ya hip hop kati gwenzeko munonyeraze banga ddene kakati okijja nti okuyimba okutandika banga olaba okuyimba kuno omuntu yenna abayimbi master abali mu Uganda babonna nti okuyimba kubeeramu tomanya ddi otandika kola ki kuyimba oba okuyimba kuvidira mu ssomero buli muntu naye agenze okusomero fe tuli embatento tetumanyi ebyo byonna nti oba talent ebe kulimu naye kati okuyimba kuno okwafe okwensimbi fe twakubanga eddanga abantu tebanaba kuyimba in fact okuva mu 98 mpaka 2000 nti ebiseera bali okuba nti nong'ogenda ku kintu n'obeerawo naye nga tokikola naye ng'ekintu ekyo kirimu ng'oli awo kyasinga n'ogamba nti ngenze kulaba mupiira naye nga togenze gusamba naye ng'obeerayo nti kati fe okuyimba twagenda nga tulaba abayimbi ng'oli mwana muto tebajja kuwa mukisa ogwo kati ng'okuyimba kukulimu muli so nga ebbanga eyo nalyovala nti natandika okwegomba okuyimba okwensimbi banga ddene nuzanga mu 98 tuyingira 2000 awo nanga nze neyita muyimbi ng'abantu tebammanyi nga tebampa kuyimba naye nga munze ndiki ndi muyimbi wasooka kwefuula muyimbi si kwefuula nali muyimbi kubanza ate okuyimba kuno nti nkutambuza mitendera gyennyini lwa nsonga nti nze nasooka nembeerako MC bino ebyedda ebyo ebyokwogera mu nnyimba nga tomanyi nabajamaica boogera ebyo oba bijjuka ebe musibe eddaabo jajja time byabeeramu
kati abe mu disco okisegedde kakati ebyo nga Jajja Tiger in fact Jajja Tiger oyo ye muntu ono tamanyi Rock Giant oba Jajja Tiger oyo atambulanga ne ba Milton Sama ba Emperor Orlando ate nga nze ndi muto kati ate nga Jajja Tiger ali mukwano gwange nnyo nga njagala nti lwansonga ne muganda bamita Robert yali bouncer nga atambula ku zi disco kati Tiger nanjagala nnyo ngandikaana era nangamba jangu natete kukamukamu simanyi video bikyedda nangamba jangu nesa agenda naye mpaka essaawa zino mukwano gwange nyifati yasooka okumpa kazindaalo mu biseera ebyo ebya track ebyokuba bikukunku ebyo bimanyiza engoma zetwakubanga kukunku olinga ekyenyana kaligala malidiediye kukunku nabuli obuzina bwaffe buno bujjukira obwo Nawe toli muto. I'm still young emyaka 12 sia obadde ki. Lucky believe. Kale music yavudde ugamba nti tubadde munga ngolaba Milton Sama bayimba nengo oli muto. Ngale toyinza natuuka wawali ng'omulengera bulengezi. So bwe kityo. Kakati Rock Giant nga tonayingira nnyo byako kuyimba mama ne taata kasoke manyi mama ne taata ani ko eyalaba nti talent yo nungi olaba abantu abo ndoza singa babaddewo kati bandyewonyiza nnyo kubanze nange okuyimba kuno neewunya sijja kulimba mu kike waffe mpozi oba jajja wange owokumeka gwe simanyi oba ye yali waffe teri muyimbi noko oliyo nze kanze ndiyo kwamba sibitegera nange nenzi bazadde baffe bafa gokyali muto ndoza nali wa myaka nga wakati w'etaano n'ena abakirabika bakwagaliza gye baali bakwagaliza era kyovula banjagaliza lwakuba tebandaba naye nga lumu waliwo kale twayimba tuka mu 2000 awo biki kati waliwo twatuka mu zaawadi ne bampa tebo nga azinga bamanyi nga bakunominatinze zino Pam Award ngamba yikale singa mama abadde wano ngomanyi bakuwa oba bakunominatinze oyita abantu omuntu ogweyagala biki neko natula ku ntebe ngamba mama kale singa wali nalaba ku bino sengede ne kale nga toyenza kuchene nyawo bakukikabiramu so ne bazadde bange ndoza kale bamanyi nti ndi muyimbi ne bambi tebandaba bakulaba sebo ekyo kiri wakati waabwe ne Katonda akayimba kiko watandikako akayimba kolaba nti kana akayimba kampa ku sente nenfuna kajja olaba nze eno TV bagita believe nze mbasaagala muntu yenna ayogere byakulimba ayogere program etaliyo because kigambo believe kuba kukkiriza buterevu kitegedde olaba music weddo oyo kati nze okuyimba oluyimba abantu bebategeera nga tuvudde eri mu kyenda ne tujja mpaka wetu ti 2024 wenkola akayimba ke bayita Rafiki alafu tupige madansi kwenye stalo ya kibongo siyo wongo 2024 nakola 2024 mu mwezi ogw'omusanvu producer wako yali Geoffrey studio bali bagita True Vine yali eri ku Kizito Towers mu kibuga makati awo twakolera akayimba ako akayimba abantu bakagalanya ate katogo omwaka bbiri nte bakategeera ne bajja bakategeera 2-5 nikakwata nnyo kugamba ke kakyusa kye bayita hip hop wano mu Uganda abantu batandika okwagala hip hop in fact akayimba ako kuva 2-4 hip hop natandika n'omuteeka mba hip hop twagala abantu batangaze mu hip hop kyeki hip hop kigambo kya luzungu naye ate bwe tudde waffe biba bitontome na bisoko wane Uganda ebitontome n'ebisoko oba kitegedde kati ng'okulanya in fact hip hop kye kintu ekyaddala nti hip hop ebeera mboozi ojaba omuntu ng'alonya nti nze gundi avudde gindi okitegedde kati ebigambo ebyo singa oba osobola obikwata bulungi n'obitikako engoma olwedde luba lufuuse luyimba kyovola nti hip hop mazima nti omuntu ayimba amazima mu hip hop muwulire onyumirwa gojjebegenze olaba oluyimba lwa hip hop nga lulimu amazima olinga ebigambo byayimba byamazima bijja kukunyumira egeza hip hop alinga kadongo kamu kati hip hop oyinza omuganya kadongo kamu oba ku reggae music in fact kadongo kamu ne reggae kati nga muno mu Uganda sijja kulimba njagala ompe olimba lwa Maddox lumu otalimu mazima
olwa Maddox nga temuli mazima byonna byayimba nga byebyo ayimba newaba ayimbye mukwano ayimba omukwano ogw'amazima Maddox Matimba nti ebintu ebyo byonna obiraba talina luyimba taliimu mazima byonna byayimba bya mazima lakuba reggae mulimu abantu botalimbira okitegedde kati nga balaga mafini bo batulimba nnyo kuba naffe twalimbanga edda ekyesekaasoka kuba kulaga muganda wange si kubalaga ndijukira edda nze nakubanga hip hop naye nga temukuba mu lwaga kyova kati binyanguyira nnyo okitegedde ffe twakubanga zikukunkuzaani ezo wali engoma gye bayitanga bamusakata lwaga ligiyayimbiramu naye nga bagitanga umaniseso ngekuba haram haram ogijjukira engoma eyo waliwo kale nti kyekyo nti nno lwaga ffe twakubanga n'okuba gamba ng'ejjadduka nnyo olitawulira byogera kasoba ng'oli ku traka ng'ogoba traka kati mu field eno Loki mulimu ki nga tonayingira oba byakuyimba bino mulimu ki gwasookerako nti no mulimu gwange nasookerako nga bwe gavumenti nno nakulwa sirina bazadde naye neebaza nti nze nkuze ng'omuntu alina abazadde neebuuliridde kugamba nkuze bulungi sibbangako ne boogenda mu poliisi ze Uganda zonna temuli fayiro yange ne batukwatanga bino nga omanyi ebyekidongo ayidumbi kyekiro era nga bakulaba gwe innocent nga kibayinza okukola ekyamaanyi kukwera kwawo mu lujja era ne bakuta kugamba nze siri muzi wa misango oba kitegedde okulidde kaalo ki obulamu bwange bwonna obusinga mbumaze Kisugu ebitundu byenkulidde mu Kisugu Wabigalo Namuwongo Kibuli gyenkulidde era nsomedde kiwuliriza era kiri mu Kisugu omwo weeweeredde waliwo project eyampeera baali bagita Kampala Diocese project nga waliwo omwami yali agikulira nga bamuyita Ibrahim Kagolola era badde yaliko bakansala LC5 biki mu Makinde muno Makinde East yakuweerera yampandika mu gundi eyo project ne basomesa kati ngalo ne World Division nga ziri bbiri nga ziyamba abantu mostly eyo project zakola nnyo Namungu eyo kubajuke Namungu abaana baali bangi obuvuyo bungi ate nga abasinga bamulekwa okitegedde so abasajja abantu abatuyamba nnyo naddala ne bakozaako ku mutwe banjoza kuba natandikira kiwuliza natandikira mu kyakusatu kati nze ebyange bizibu nnyo nali sinnabasomako twalinga mu kyali eyo kati we baŋŋamba oyina ŋŋamba nti ogenda kusoma ngenda kunzikiriza kuba byalinga bizibu nti ate abazadde babiteekangamu obuyaayi etegeeza atandika okusoma ng'oli mukulu nali mukulu nnyo ate ekirala nentandikira mu kibiina ekyokusatu ekyawaggulu ennyo ekyali okirabye tewasomako P1 nasala P1 byani ebyo nedda naye kati omanyi ekyantwala eyo nti oli nali nkuze kati yaŋŋamba nti kuba nze nasembayo nze omu ku baana abasembayo okujoininga project eyo naŋŋamba nti ŋŋenda kuwa omukisa naye bw'onoogwa awo okola ki okoma nambuuza oyagala kibiina ki kati njagala okulaga nti Katonda atambudde nange emyaka gyonna nze sifunye buzibu mu bintu byenjagala kankobuulire naye ŋŋamba nali njagala nakweripa ku kyakuna olwo nno omanyi nno olwo tuli mu second term in fact olunaku olwo fish lwe lunaku Mukama lwe yambikkulira nti ojja kulyanga ku music ali kuyamba mpaka oliva mu nsi kuba ebiseera ebyo jjukira second term mu masomero ga primary eba season yakuyimba kati neŋŋamba njagala kyakusatu bwe nayingira mu kyokusatu omwo nze nasaba naye bwebunya tebakolanga zinterview naye bwe nagamba kyakusatu era ne bantwala n'agamba headmaster kuba abantu twaliyo bangi n'agamba headmaster oyo mwana mukuleetedde naye no nga ngenzeyo nti fish kankubwireko abantu tuva wala eno Believe TV byenjogera njagala omuntu obikkirize si katabo si kibulamu bwange ogwo omwaka gwali gwa 9 kandabe natula P7 26 93 si kyekyo kuba nali mu kyakusatu mu 92 92 mu 92 nali mu kyokusatu mpulira kakati nga nagenda ku ssomero nga sina ngato nga sina kyenaka nalina kawunda suuti gye nava nayo muganda wange agintunga yali atunga kawunda suuti bagita kawunda suuti nga gyogenza osomeramu olwokuba nali njagala nnyo kati bwe nagenda ng'omukisa guzze kati bwe nagenda nensanga bambi bbaasa nentwaza ennanga omanyi ng'okyali muto
bana nina myaka 16 ebyo kali nga ndi mukulu naye nga ndi muto manya abantu bedda basomanga nga bakulu kati gwe fish wandi badde saba zino ngoli mu kyakuna ku musomo ogwedde ogw'ekyenda ndi mu kyakuna kuba ebisajja ebyasamanga omupiira ngolaba ebisajja bikulu bikiwe ebitobo kitegedde ntuuka nfunyako empale omukyala ngamba nedda empale gifungize edimasa nalowooza nti ogenze kumukola ki kumukuba bikonde nenzijjayo empale yange bagamba akajja obunaku kemanya kakati bambye omusajja obambye emboozi eno eryose nenzijjukira ne bwenkoma kweno waliwo ebigambo Katonda mu butuufu ebintu byetwogera naye nga amaloboozi ga Katonda gali omwo oba okitegedde musajja yankwata ku mukono bati nga bunokwata akaana dimasi yali mulungi nnyo omusajja yali mulungi nnyo netugera nakonkona abaana bode baali bamaze okuyingira nawita omukyala edimansita oyingira P3 olunaku lwange olusooka nyingira mu kibiina sina kitabo sina kalamu sina kyenina nze nzize kusoma olese kibuli nze nzize kusoma ssebo kati ngaawo nawona mwami Kagola yantambuza emyezi ng'egyo 2 nangamba nga bajja ku church bagenda bambi nakola najja kawongezi ne bagenda ku church nangamba ojja kujja kusaawa nga 8 tukawo 7 nembeera okayate nga babazze nga nti omugamba nti ndi wano nga nsirika nembeera nenkuba obuyinja nembeeraawo kuva ku 7 8 9 mpaka 10 nayingira ne babeera omunafuluma ku 2 ng'oli nga ndi awo mulinze ku madaala okumala emyezi egyo 2 nga nekanga anko obadde ulikoze nazedda nangamba kale kankulabe encha kankulabe luli nangamba jange kane ngenda bwento okumala emyezi egyo 2 ndozanga mukama atesitinga kyenjagala kati naku lyangamba olwo kwekugendayo nga obulumi bwempiseemu nga bwali bungi nenyingira essomero tukeeyo nsangayo bagamba alina ekigambo kyayogera siri kyerabira kintambuzizza ekigambo kyayogera Mwami Kagolo headmaster bali bamuyita banange Ruhinda James Ruhinda mzaje na somero kyeri kiwulirizaawo nga James Ruhinda agamba Madamu Bumba bambi naye yafamita Madamu Bumba nga agamba nti nno Madamu Bumba nga bayimirira kati manye headmaster yajja ku kibiina abaana nga bayimirira nga balaba bakutte kaccali kali mu tupale tuwanvu tekategerekeka kaddugavu nnyo munange ng'agamba madamu nkuleetedde omwana ono n'agamba naye mutwale nga bw'ali mutwale nga ki bw'ali sina ngato sina kitabo sina jjukira amasomero ga mu Kampala buli mwana nga alina uniform ali smart buli kimu okitegedde naye ekigambo ekyo kisawundinga ng'ekyezzalawo naye ate yali command nti mutwale nga bw'ali tomunyega kitomubuuliriza kutokola kigwe mutwale nga ki nga bw'ali bwenajjamu ekintu ekyo naye oliba okyogera nga tawe mutwale nga bw'ali oyinza okozaakozala naye aba akusiirinze nti oyo fish mutwale nga bw'ali tomubuuza kintu kyonna tomunyega kintu kyonna tokola ki bwekyali nga bw'ali tolina kumanya bimukwatako oba kitegedde ejegeza teacher ye yasomesanga nga gwakulaba bulabi nedda kyali ayogera ndowooza kale kyali kigambo ki nesimanye ebigambo byakirimu nga bono gamba nti oyo omwana yalina omukisa gwe mutwale nga bwakola ki nga bw'ali oba nti oyo omwana alina buli kimu gwe mutwale nga bwakola ki nti kati byonna yabifunza n'abiteeka mu kigambo ekyo nti mutwale nga bwakola ki era bwe bantwala nga bwe nali nakatula bwe nti waliwo omwana be baali basooka okusoma baali bamuyita Pawulo sirimwerabira natula bwe nti naye wakati we nti nga bo bali baana wedde nga baana basoma yambadde engatto ebitabo alina n'akwata ekitabo ekipya n'akimpa n'akwata ekkala penso n'agimpa jjukira wajja tolina awo nyine ku ssaawa eyo nga bamaze okugisina kyennina entula nasangamu ebigumba ebyo simanyi vanachula speaking ebiki nga muli aba nenze mukama yannyamba oba yanteekamu ki nga buli andaba ntya buli omu nga nensirika bwe nti nga bino ebyokutiizinga abaana nga wa nsirika tebakutiizinga otobye n'ekintu kino ate tuli mu musiki obulamu bwange buli obwa bulijjo eri otandika naye olwaki njogedde kantu ako nti nze olunaku musiki wange lyatandika kati ogwo omwezi ogwo jjukira ali second term nga byaŋŋoma kati nga olwava mu breakfast nga mulina okugenda mu sukulu kwaya mu sukulu kwaya ey'essomero
kati ntuuka waliwo engoma buli omu waali kati nga bavubuka abamu ebiseera ebyo baali bakuba nnyo omupiira kati nga abantu bagamba okuyimba kwa bakazi era nga sukulu kwajjuddemu bawala be basingamu era nga bukyali butono nnyo abasinga bazanya mipiira badduka naye nze nga ngenda nyingira awantu awo ndabako bwe nti ne bateekawo engoma jjuka nali nga mu kyalo eyo gye nakulira Naggalama azini nga ndi muto nga tukuba engoma ku kyalo eko engoma eŋŋanda ngoma eŋŋanda bezikuba bana bayise wali simanyi kwabya lumbe ne bazirekawo ne muzizanyirako ng'abaana simanyi mbaga ya gundi busikire byonna nga kale nga nina idea ku ngoma kati nga naadungu ezo twali tuzikuba ewaka muganda wange yali azikola adungu ezo nange nga ntandika kati kwali twatandika okuyimba nenyimirawo nti nabuuza ani asobola awo jangogezeeko bali bamwita Kasiba nti naye yafa bonna ng'obonyumyako baafa yadda myaka gyaddamu gwe fish olaba omwaka gumu ofiisa abantu oba kitegedde so omuntu kati benjogerako ojjukira byakyenda kitegedde nti mpaka kati munnange nkuba engoma kati nakuba omulundi gumu naye nga gyenasimbamu engalo jjukira nti omwana w'omukyalo yaba amanyi ebintu bano ba mu kibuga nze nga gye nakubamu bwe nti engoma engalo gyenasimbamu bwe nti yamanyirawo kyona amanyi yaŋŋamba tuulaawo tovaawo nenyingira mu sukulu kwaya okutandika olunaku olwo okay Rock Giant bane tubale tufuna wa Rock Giant je yava kati Rock Giant mu muziki gani ngatuze mu muziki tuli mu bino tugenda katuyingidde omuziki omuziki ogwekoleddemu ki abaana bo bazadde omuziki guno fish ono okumanya nti gwe njogerako bimanyi nti music fe twayimbira sentence tezaalimu nga fe tunoonya mannya nga ne radio teyagenda kusaba sente ompate wa wali radio zalinga nnya oba kitegedde nga gwe kyokula okuba bivulu bantu era nze erinnya eryange nalikolera mu bantu direct nga tukuba buli kivulu nga tomanya nani yategese kivulu oba kitegedde ng'olumba bulumbi nti kyenfunyemu sijagamba nti nno nfunyemu obugago banfunyemu kyoba ninamu kino nekye nina mu music omuntu kyayinza ate okunyooma nina kye bayita erinnya n'ekitiibwa mu music tubyenkulembeza ate nga neeyongera nti mu bulamu bwange obwa bulijjo bwempitamu obulungi n'obubi bonna era mba mu music nze bwontunuulira kyonna kyendi wano music buli kimu kyeni sina bulamu bwentambuza nga tebuli mu music n'amazzi ge naabeeka music n'akazigo kendimu music buli kimu gamba buli kimu music motoka gyenvuga music so ngamba mufunyemu ebintu bingi kale Rock Giant bana tubadde ne Rock Giant tulepuseko ne Rock Giant njagala abantu bampereyo akapera kowulira gwe omusajja omuganda akapera kowulira then today Believe TV nena kubidda akapena lanyiza dda twagala kinandi bademba gamba abantu bagamba bawe kubipya ebipya bingi nnyo mpozo bagamba program omanyi fish kankubireko bino ebintu by'okuyimba kuba mwaka pera bane fish nze nkubye obupera bane nkubye obupera obukubira ku stage kubye obupera waba kyenyizo gamba abantu a Believe TV omanyi kati kankubireko fe mazima tuli bantu bakulu mu music mu myoyo ne mu ndowooza oba kitegedde kali nzo kuba kapera obanga atankakasa gwandaba naawe oba kitegedde so essaawa zino nyizo gamba nti level za kapera bakapera mba nakuyimbira oba kubuya kikola kiddako ekintu kyebayita kapera kuba kutestinga muntu nti oli confident okisobola ekintu ekyo ndagaamu nkole ki ekitegeeza abakuba obupeera baba tebeekakasa nedda abakuba obupeera obalaba nti gwe omukaka okukola ekyo mulimu abayimbi bambi abatandika ng'olina omugamba naye okakasa by'oyimba okimaze mu bbanga ki ndagaamu tulabe nti kati experience wano gyakulaga ng'oyimba omanya naye nze emyaka kuva 20 nga bwe nkubuulidde tuyimba kyenyina ogamba abantu essaawa zo nti ebintu ebipya ebijja projects nina oluyimba ne Moses Radio ono wengu ndumanyi aba Good Life luyimba lulungi nnyo nina oluyimba ne producer Wani waliwo oluyimba lwenina ne producer bamwita bannange mwerabidde bamwita producer
bamutase namba yenjina wano bamutase ono jajja kati yerabira nnyo program tulepoke omunoonyeza kamunonye mu iPhone olaba simu getukwata ebyo bintu byabajjajjawo ebityo naye mwagamba nga bakubye emigaago esimu ze tenkubye munnange kakati Rock Giant oyagala abateeka abasponsor ba manager oyagala ba manager wetagayo manager bo kuba omanyi omuntu yena ngali business partner tuyinza goba muntu manager mba mwetaaga sponsor mba mwetaaga promoter mba mwetaaga kubanga bye bintu byentambuliramu oba kitegedde gwali ku Believe TV Rock Giant yetaaga manager sponsor ye wali waka wali tuli mu program tulepoke ne MC Fish omusanyusa okay Rock Giant nga tugendo sibula bannange tugendo basibula wano muulidde ebyafaayo bya Rock Giant je yava yona je yava ndowooza abasinga ndowooza mubadde ku TV nimukwatibwa n'ennaku nga ye muyimbi waffe bulijjo tumanyi basajja bakirodi bakibosireyo no abategesi b'obuvvulu mumuwa obuvvulu muwulidde bakuwa ebivvulu kirabayo olaba ekintu kibatambo nno anti ono alina ssente abantu Uganda balemye okwawula essente ku music balemye okwawula talent era ku music oba kitegedde waliwo talent nebawo ne music omuntu yena asobola okukola music alina talent yenna naye ate omuntu wa talent aba yawukana ku music nti aba ne talent n'aba ne music oba kitegedde so tatwawula ssente zonoonye nnyo music wa Uganda olina okubanga govuga motoka mpya ati gwe wakabi olina okubanga okola kino gwe wakabi nedda oba kitegedde nti ffe tubanga twatandika music ono ate mbasinze sisababu yamye mbu mpaka vulu leero sirina woba olabanga Rock Giant ankolera nze ngenda kubivulu nga ndi ku demand oyo n'agamba Rock Giant nga abantu demand y'amaanyi bane Rock Giant olina kubira essimu yesu nga ekyo kyandaba kubivulu mbu simanyi ngenze eno akuba waliwo generation obuvunaanyizibwa no sino ulasobola music mulimu gwange talent yange bulamu bwange oba kitegere so kyonna kyenzibanzigyemu mu budde bwonna mu ngeri yonna mba nkisiima kuba kyekyo kye mba nkoleredde oba kitegedde so ekyo nga mitino ba manager osobola okujja n'onneeyuwako ntambuza ekintu kuba nze ndi business olaba Believe TV teyinza goba muntu alese bulango oba ovuddewa tesobola kanange Rock Giant sinza goba muntu yenna azze kunteekamu business oba oli manager oba oli promoter jangu twogere naye nga tekiri nti ebintu byange tebitambula because aba bantu sibalina mbalina nosobola okujja naye n'okola ki nojja netweyongera ojja siba ekitobe kiri agali awamu ge galuma ennyama yes program tulepoke leero ndepuseko ne jajja Rock Giant Jajja Rock Giant mumuwulidde Jajja Rock Giant sibula abantu aba Believe TV program tulepoke yo basibule bannange njagala obbagamba nti kyembasaba nga mbasibula muwagire nnyo music we Uganda oyo omulungi buli muyimbi yenna togamba mbu sijagamba biki bikino bwe tudda mu hip hop njagala muwagire buli mwana wa hip hop mu Uganda wano Fish okitegedde mumuwagire nyimba muzikube abalaga buli omugamba music ino yavaamu amaanyi agabuulira omuntu agakuwa essuubi agakuwa amaanyi abayimbi be Uganda nebaza mukama nti yatuwa talenti okitegedde so mutuwagire mwetuli tukyaliwo bayimbi bannaffe batufuddeko emyaka gyonna egiwedde mpaka essaawa ya leero gundi naye nawudde bambi atufuddeko wamutegedde gundi atufuddeko wano omuyimbi ono bamuyita owa bandi oyo bambi so nabo tubasabire n'abakyali abalamu twekuume tutambuze industry yaffe egende mu maaso njagala okwebaza Believe TV n'abagyokolako mwenna MC Fish goli muntu waffe mukama abakuume tubadde mu program tulepoke nga ndepuseko ne Jajja Rock Giant ababulidde hip hop gye yava ndoza hip hop ndoza muwulidde bulungi mwenyi mwewuliridde Kayongo gwe bakyokola kyakabi nnyo editange Benja nayo kyokola kyakabi nnyo director wange Masembe nayo kyokola kyakabi nnyo mbagala nnyo mbagalya ddala okay tusinkane buli lwakubiri okutandika sawa 5 oba ondaba nga ndi kuli live nga nkuweereza n'abakabi bange bonna abambeera emabega bakyali bange mwena mwena abala program yange temuvaawo paka